Luno lwa defense luyina ebizibu byayo n'engeri y'abalukulembera ndowooza engeri abamu gye bava mu poliisi oyinza obbasonyiwa ono w'Erubaga South Katolu Bwama ndowooza baleeta Kiwulenge Gyako Mwanga Kivumbi alina obulwadde ku mutwe obwa livism obw'amaalo obutamuggwamu engeri gy'akuwira mu zisiraamu z'ekawempe eri ng'ayambala underwear double color n'ayambala socks double color ate n'engeri gy'abeera ebiseera ebisuso bingi nga bannakiyombekedde bamuwasa nnyo gamba omutwe ne gwonooneka kakati simwewuunya kuba nti ayogera ebigambo ng'ebyekipumbaavu. Gyako Akawuuwo afujja wano nga tulwanirira eddembe ly'obuntu ate gwe n'obaako ky'oyogera eno sisi yeta si byakatemba. Gyako Akawuuwo ate nze nwana naye nze nkuba mukube nze sirwana naye nkuba mukube babukubi ngaya mugaye sina kye nwana naye. Gyako Akawuuwo baleeta Kiwulenge ono w'Erubaga South. Gyako Akawuuwo Palamenti yonna yamweta mwadda era nze okubaako ne mubogolerako kyayambye nnyo okumuteeka ku levo waajja naye ng'amaalo n'obugwagwa n'obutooletoole bumukutte mu bwongo bwe buti kata kyasobola kubaako kintu ky'amagezi kyayogera. Gyako Akawuuwo gano si mawulire wabula kijjobi. Wow, ABS TV, Gyako Akawuuwo, better late than never. Nate edakika ziri 10 ezakegana essaawa 3 ez'ekiro kabakadde kamule gaffe Gyako Akawuuwo nga tugenda maaso n'okutembetera buti ati bwe bitambudde betende by'eggwanga ebyenjawulo. Simagana Falukusesaazi muzzukulu wa Katonga Lisako n'omuzaana mu Nnyango Mase affe tulwa okuba nga tetukutembetera ensonga nga ate bwe zitambudde. Yaka tumala okulaba emiti emikulu gikoze agaleero nate tukomawo. Leero mu Gyako Akawuuwo abavubira ku nnyanja Edward bekokola Ggonya ezigenda mu maaso n'okubalya baagala gavumenti efuna engeri y'okubayamba. Ekakoni ewe peresa kuliza naye nibanenda kaba ekisorozi omuma kubo kukwagala omuma naye nimwendera okwabiti Zaka mubwire buno mukisasa ine tanakamu zakaita abantu bana so za kutazama abantu kwa basatu muchamba nyumba chamba bana basatu leero mu Gyako Akawuuwo ab'ekitongole kya URA balabudde abasuubuzi ku bafere berimbika mu kubasololeza emisolo n'okugisasula mu URA. Kampuni zino tuzi licensinga okulaba nti zikola omulimu mulungi, so we zitakola omulimu mulungi government nefiirwa omusolo olw'engeri gye baba bakozeemu, then tulina okususpendinga kampuni zino ne tubayimiriza okukola okutuusa we banajja buli omu. Leero mu Gyako Akawuuwo abatuuze Nakaseke beewuunyiza mutuuze munnaabwe avuddeyo n'agamba nti ye mukugu mu kulya embwira agenda kuzibawonya. Nenja nze neyo ginkwatira nanyiniyo naginneewera gwe nanyiniyo sikusigobango benga ngisanze mu kkubo nina okutuuka ewa nanyiniyo nanyinimbwa n'omukwatira bulungi embwayo n'oginkwasa zine njitwala we nagikolerako emikolo gye naba nina okukola ki nabadde ndimu okuwakana nandagana eddiba nga n'omutwe kweguli nga yagitemyetemye bulungi nnyo nsava era nga naye agiwana nti nsava eringa ya mbuzi. Gano n'amalala getuleese mu Gyako Akawuuwo. Twafunyewo omununuzi agenda otuyambako ku mbwa ezo ng'azituttira era ng'alabika azirya. Betukuletedde molere gaffe Gyako Akawuuwo ag'olunaku olwaliro nate tugenda kutandikirako Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yanjudde enteekateeka nate ezigenda okugobererwa naddala mu kuzza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nate Mwenda Mutebi II mu ssaza lye eri Bulemeezi wali ku ndege ya SS nate ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna gwe tugendamu yegenda okuba entikko y'emikolo era ng'Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga bw'abadde asinkanya bagenda okuba nga tebakola kakiiko kano oba batuula kakiiko kano ensonga bwe zinate bwe zitambudde. Gyako Akawuuwo. Ssaabasajja Kabaka yasiima ensimbi zonna eziva mu misinde egikulemera mu bikujjuko by'okuza amazaalibwa ge okuweebwayo okudduukirira abantu be abalina ekirwadde kya Nalubiri okumala emyaka 3 basobola okufuna ku buweerero.
olunaku olwaleero Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asinkanye bannamikago wamu n'olukiiko oluteekateeka amazaalibwa g'Omutanda ag'omwaka guno ku Bulange Mengo n'asaba abantu ba Buganda okwongera amaanyi mu kulwanyisa ekirwadde kya Nalubiri. Kubanga gwe mulamu gwe tukyaliko omwaka guno obulwadde bwa Nalubiri tebulabika ne bwobeera nabwo, naye abaana bwe bawasaŋŋana bwe bafumbiriganwa bombi bazadde baabwe nga balina obulwadde abaana bye bazaala bajja kulwala oluusi n'obutakula. Onyigiza ensonga ya Nalubiri tugirwanyise nga Kabaka bwe yatulagira. Mayiga yeebaziza bannamikago olw'okuteekamu ensimbi mu nteekateeka ez'enjawulo ezikulaakulanya abantu ba Buganda ng'emmwanyi terimba wamu n'endala. Kabaka bwe yakwasa omulimu gw'okumulamulirako Buganda, omulimu gwaffe omukulu gwe kukuuma, okunyweza n'okutaasa Namulondo. Naye kyonna bw'okikola ng'abantu obawadde bino abayamba okutwasa n'okukuuma Namulondo. N'olwekyo tutaka bannamikago batuwa ensimbi tugenda mu byalo naye twala emmwanyi mu byalo nebagamba musimbe emmwanyi. Omuganda talina kyali talina bw'anaategeera nnono ndowooza mu nkenga, naye okumufunira emmwanyi ezo, emmwanyi ezimala Obuganda zeetaaga okukadde kwa $5. Oweekitiibwa David Kisitumpanga ng'ono ye ssentebe w'enteekateeka z'amazaalibwa ga Baffe omwaka guno asabye abazadde okweyambisa ebikujjuko by'amazaalibwa ga Kabaka okugunjula abaana baabwe. Abazadde bonna be banaalabira ku mugole waffe oyo olunaku bagunjula abaana baabwe nga babasomesa obulungi, babasomesa olulimi Luganda, babasomesa empisa ez'obuntubulamu n'abagereka zatukuliza buli mwaka, nga babayigiriza okwerabirira n'okwekuuma obulungi mu byobulamu, omuli okulya obulungi, okwekuuma endwadde zonna ezo Olungereza communicable and non-communicable. Emisinde gy'amazaalibwa gyakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja, so nga amazaalibwa g'Omutanda gakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi gwe gumu ku Ndejje Secondary School essaza ly'e Bulemezi. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Okuleka yate Kanyike Kevin sava n'emboozi eyo ku nsonga nate y'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Buganda Ronald Mwenda Mutebi wakubiri nga tuvuddeyo tugendagenda kera ekitongole kisolooza ky'emisolo munda mu ggwanga lya Uganda ekya Uganda Revenue Authority nate kirabudde bannayuganda naddala bannaffe abali mu bizinesi ez'enjawulo okubeera beegendereza ng'amawiga yita ku lutindo naddala eri ba clearing agents nate ab'enjawulo bakyagenda maaso n'okuba nga obaolyawo babajjako ensimbi okwagala okubasasulira. Bino bigenza okubaawo nga bakutte nate oyo nabadde yerimbise mulimu guno era nga commissioner kuva mu URA mukulu amanyiddwa nga James Isale ayongera okuttaanya ensonga eno. Katulabe emboozi eno. Gyako Akawuuwo. Judy Sebuliba abangi gwe bamanyi nga Papa yakwatibwa ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsolo z'emisolo URA ng'ono okukwatibwa kyaddirira abasuubuzi kumwemulugunyaako nga bw'abaggyako ensimbi zaabwe ez'okusasulira emisolo mu URA oluvannyuma n'azeggwera. Ono abadde akolagana ne kampuni 7 ezikola ku by'okukiryalinga ebyamaguzi by'abasuubuzi nga leero alagiddwa bannamawulire mu lukuŋŋaana olubadde ku kitebe kya URA Nakawa nga lukubiriziddwa amyuka komishona wa URA James Isale. Abalala bano beekubira enduulu nga bagamba nti omwami ono omusolo gw'asasula guba mutono okusinza ku ssente ze baba bamuwadde, ate ng'ekyo bagenda okizuula nga tumaze okubakwata bebi ebintu tubiwadde topa oba bibaddeko penalty then ne bajja ne beemulugunya. Okusinziira ku James Isale ono yakwatibwa oluvannyuma lw'omu ku basuubuzi okumuwawaabira ku URA ng'ono yali yamuwa obukadde 11 asasula emisolo gye egy'ebyamaguzi kyokka n'akomawo okumusaba ensimbi endala ng'ate n'ezaasooka yali teyamuwa lisiiti. Nti nedda mpa obujulizi obukakafu obulaga nti osasudde omusolo ku ssente z'enkuwadde, n'amubulako omusuubuzi n'atakomawo gy'ali. Kaakati awo ate ng'omusuubuzi ebintu bye
tebinaba kukiryalingibwa mu revenue. So bwe twakola okunoonyereza nga nenanyini bintu aze niyekubira enduulu gye tuli n'agamba nedda nasasula sente weziti. Mu ngeri y'emu alabudde kampuni zino URA ziyawulukusa okukiryalinga ebyamaguzi by'abasuubuzi nti bagenda maaso n'okuzinoonyerezaako era bwe zinaasangibwa ng'emirimu gyazo nga bagikola mu ngeri ey'amankwetu layisinsi zaazo zakusazibwamu. Actions ezibeerawo nti tuvunaana kampuni zino kubanga kampuni zino tuzilicensinga okulaba nti zikola omulimu mulungi. So bwe zitakola mulimu mulungi gavumenti neefiirwa omusolo olw'engeri gye baba bakozeemu, then tulina okususpendinga kampuni zino ne tubayimiriza okukola okutuusa bwe banajja buli omu kino omu yeeyogereko mu ngeri gy'abadde akolagana ne papa. Ono era anenyezza abasuubuzi olw'okwesiga abantu be batamanyi na kumanya ne bakwasa ensimbi zaabwe mu kifo ky'okwegendera ku bbanka ne basasula emisolo gino. Obukaluyale buva mu basuubuzi kubanga abasuubuzi bagenda ne beesiga abantu, omuntu gy'amanyi obumanyi na linnya ne bajja ne bakugamba nti omuntu oyo ebintu byajja kubikiryalinga mangu mu revenue. So naawe ne wemwesiga n'osalawo n'omuwa esente zo ate nga tomumanyi si kiryalinga agenti, tomanyi na kampuni gy'akoleramu naye gwe n'ogenda n'okwata sente zo zonna noziwa omuntu oyo. Omukwate Judy Sebulibwa wakugulwako omusango gw'okufuna ensimbi okuva mu makubo amakyamu. Sente ku basuubuzi zatakkirizibwa kubajjako sente. Oguli yali gwe musango omukulu. So gwalina okuvunaanyizibwa kubanga si clearing agent nga bwe tugambye, si importer naye ate najja basuubuze sente ate sente zino nga tasasudde musolo sente ate nga munyini yakolaki yazitwala. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kuleka yate Mukiibi Samuel Kebo n'emboozi ku nsonga nate yabannaffe abasuubuzi nga bagenda mu maaso n'okwanga oboolyawo bawonyerezeddwako ku nsonga y'okubabba eri abafeera ab'enjawulo. Tugendagendako wali ku Lake Kyoga Katwe abayi batunula Sseddolongo omukadde ayogereza nsonga ki Ggonya ez'enjawulo zikyagenda mu maaso n'okwanga oboolyawo zibalyako ebitundu byabwe ebyomubiri. We basinzidde ne basaba gavumenti yakuno ekulembera omukulembeze mwenda mu ggwanga lya Uganda Yoweri Kaguta Museveni efeeyo mu ngeri ya munno mukabi ye munno ddala eberenge bayambako n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko ku Ggonya ezo nate zibafudde emmere mu bitundu byabwe. Katugendeko ku batuuze ku mwalo ogwo wali Katwe tulabe ekyate ekibagamba. Gyako Akawuuwo. Abantu abawalira ddala bana be bakalugulamu obulamu okuva ku ntandikwa y'omwaka guno ku nnyanja George ku mwalo gw'e Katwe mu disitulikiti y'e Kasese oluvannyuma lw'okulumbibwa Ggonya nga n'abalala bawerako bakyapooja n'ebisago. Abudu Ali ngono kawona wagamba nti yabukereza nkokola n'agenda ku lubalama lw'ennyanja eno okulongoosa ku ngatto ze wamu n'okunaabako era nga wano Ggonya we yasinziira n'emubuukira okuva mu mazzi n'emukwata omukono kyokka n'ayambibwa n'asimatuka. Nyanja kujja kunaaba nali nkyalina mmere nti tininyoja fulati zange Ggonya yaburuka yakwata engalo. When was that? Byali biro mukaaga okukumi n'ebiri oguhoire najagaganda. James Byaruhanga agamba nti naye yakolebwako obulumbaganyi buno okuva ku Ggonya wabula n'asimatuka kyokka aba akyali mu ddwaliro omwana we ow'emyaka 9 Ggonya zino ne zimulya. omuma kubo kukwagala cyane omuma naye nimwendera kwaziti niyamubuna kinanga kini cyusi yamubuna ngao nibanene tutinga banunga muka nero biwe na kuaffectingira omuntu employer ati abakaba kinanga ureme rwanyu ruko bunanga obuto. Robert Kasaija ssentebe w'omwalo guno gw'e Katwe asabye gavumenti okufuna engeri gyeyingira mu nsonga eno kubanga abantu bafiira obulamu bwabwe. Akalibwa Ggonya kamulya yamutwala ebyala so
so bangabya abantu ngabanga umubwire buno mu kisasa ine yatanakamu zakaita abantu bana so za mtazama abantu kabasatu mu cyamba nyuma cyamba bana basatu Kasaija asimye gavumenti olw'enteekateeka y'okumalawo envuba embi kyokka n'avumirira enkola ya poliisi ey'okuyimbulanga abakwatibwa mu nvuba embi nga tebanaba kuwozesebwa. Ekikyalo norora ngu nogorukwata kuno nomaliro twalira poliisi so tubaina tusaba ngu Ministry of Fisheries nayo kubeerereka ebitongole bino bya authority Akawuuwo biki kufuna ba prosecutor babo bekoreki kore files zigenda direct mu koti hati police obukutwara umuntu hati batandika sofa hati tuino cases isa batandikira kuhereza police bone abantu ba criminals. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Kuleka yate Robert Kule n'emboozi eyo ku nsonga ate Ggonya nga bwezitambudde ebitundu byeyo ndowooza aba Uganda Wildlife Authority banaffe bakwataganya ku nsonga z'ebisolo by'omu nsiko bandigenzeko eyo ne balaba engeri gye basobola okuddaabulwamu ensonga ezo nga bwezitambula. Tugenda kubawo n'emboozi olw'omusajja mukulu nakaseko eyo y'okulya embwa ge tukomawo nago mu kigudde wanitovaawo. Luno lwe lugero lwaffe olwaleero. Okulya ggi kwesubya muwula. Susan, kwese emirundi emeka naye tewandibadde ggwe osazeewo bubi. Taata ngenda mugamba nti ngenda mugamba nti tewafunye olubuto. Njukira taata mukumpa yali agaanye nalemerako mulemere nakkiriza n'asalawo akumpe nga kimanyi ngenda kulabirira bulungi naye laba kyokoze. Naye nze mbadde nkukuumye gwewasazeewo munene weekola ebyo naye ate opapye munnange kimanyi abasajja nabo kati baagala mukazi asomye. Wandigumiikiriza wandimaze okusoma n'ofuna omusajja gw'oyagala. Suzani zinnabuddidde omukayana oyakayanyako ki naye ddala Susan ogenza okupima kitawe ng'egyanoonya musere ng'ebyo olina okukola muleke naye olina okumanya kyolidde ggi kwesubya muwula yanamagezi namukoka mukubiri. Okulya ggi kwesubya muwula. Amakulu gali nti kiba kirungi okuba n'obugumiikiriza kuba oyinza okupapa okukola ekintu osobola okufuna amangu ate n'ofiirwa ekyo kye wandifunye mu maaso.